Entiisa ku kyalo kya Sonko omuvubuka bwattiddwa n'azikibwa mu kibira kya Kalitunsi. Bigudde mu ggombolola ey'Ekiseka mu Lwengo disitulikiti ng'omu ku baganda be yeekobanye ne banne ne bamukuba emiggo egyamusse. Kivudde ku kubasaba ebyobugagga nga basooka kutta kitaabwe era olulabye ekive kye bakoze kwe kuziika omulambo mu Kalitunsi wa mukadde Nalwadda. Ssenabulya Emmanuel yattiddwa ow'emyaka 26 nga balumiriza yabalumbye n'amajambiya abateme nabo kwe kwetaasa ne bamukuba emiggo. Tusuubira era ajja mugulayo amukomyewo ku kyalo era addemu akola ensonga ng'eyo. Tuwanjagira poliisi abantu ng'abo banywereze ddala oba musiba mayisa paka abasigadde balabire ku ekyo. Mwanje Deriki ne Muwonge Trace gattako omulala ategerekeseko eryakasirye be basse munnaabwe. Battiramuko omuntu ng'omulundi gulinga gwakubiri naye nga eno famire ntemu betta. David Kisekulo ow'ebyokwerinda ku kyalo ne banne bakulembeddemu omuyiggo gye baawulidde enduulu. Badde ssaawa nga 3 ne mpulira enduulu omutemu ennyanguwa ebituuka we bali ne mbagamba kiki ono yatta taata. Abatuuze bagamba nti Ssenabulya bamusiba mu 2019 bwe yalumba kitaawe n'amukuba embazi ku mutwe n'amuttirawo naye beewuunyiza okumulaba nga bamuyimbudde. Omwana ono okulaba nga batta kitaabwe olw'ebintu ate okulaba naye era batuuse kye bavudde alaba nga ekintu kino kirabika ekyokutta omuntu omusayi genze gubalondoola bano ennyumba eno naye abakyaliwo bandibadde bafaayo nnyo kibeera ekyokuyiga omusaayi gw'omuntu gulondoola. Basonze ku nkuza y'abaana ekonye nga tebateekebwateekebwa bulungi ne balulunkanira ebyobugagga by'abazadde okusinziira ku Gerard Majera n'abalala. Abange bano tebaagala kukola bwe tutegeka enkiiko tubayite tubabuulirire tubeeko bye tubasomesa tebajja baagala nnyo okufuna amangu n'ekirala kemiko zisusse ku bavubuka. Emyaka gyammwe gikyali mito tukuze muleme kutunulira bintu byaffe bye tukoze mutunulire eryammwe nammwe mwebeezeewo mwerandize ebyaffe mubyetwala nga ffe tumaze okuva mu nsi naye muleme bitunulira nga byammwe mwongere okukola mwongeremu amaanyi n'amagezi. Muleme kutegekera abaana wabula mubategeke nabo beeyiize wano singa tebaba bategekera babadde bamanye ebintu weebiri kyebavudde balwanagana. Ssemujju Patrick Ssentebe wa LCA esooka ekya Sonko yennyamidde olw'ettemu mu bavubuka abalina amaanyi agakola. Kubiriza abavubuka balekeraawo effujjo balekeraawo basobole okukola bakole basobole okwejja mu bwavu so si buli kintu okufuna ssente ey'amangu nti ye ne bayamba si kikyamu ekyo kivudde ku ekyo okwagala ssente ez'amangu ekireese bannaabwe okutta munnaabwe. Deriki Mwanje omu ku basse agamba yabadde yeerwanako ku muganda we eyatta kitaabwe ng'ayagala naye kumutta wabula yakwatiddwa ali ku poliisi e Kinoni. Twagala okuntema nga tolwendati balende mu bbanga eriise yaleka akoze eki yasooka kutta muzeeyi n'atakoma kwekyo n'akomawo n'ajja n'amenya ennyumba n'abbamu buli ekyakolaki buli ekyalimu yata muzeeyi nayo bbanga ki bamusiba kumala bbanga ki kinene nnyo baba yabeerayo emyaka nga 3 n'akomawo zinalinjawo nga nziramu okukola ki angamba sikkirizibwa okukola kikubeera naye waabeera zine mugago obweyalabe okubeera oli waddembe okugenda wakyama ne bakumba lwekwogerako nga gumuntu. Poliisi eyigga abalala abeetabye mu ttemu era omulambo gwatwaliddwa mu ddwaliro ekkulu e Masaka gwekebejjebwe. Twaha Kasirye omwogezi wa poliisi mu Masaka n'emiriraano avumiridde ebikolwa eby'okutwalira amateeka mu ngalo mu bitundu by'ebyalo. Kyannaku nti abantu bano batwalidde amateeka mu ngalo
ne babeera nga batta munnaabwe wa muganda waabwe mu mbeera bwetyo ate ne bagenda maaso n'okuba nga bamuziika mu kinnya. Kikolwa kibi nnyo era tugenda kakasa nti bakwatibwa bonna bavunaanibwa emisango gino gye bazzizza. Awo nno ne tusaba ne kooti zaffe okulaba nga abantu nga bano abazizza emisango gino egya Naggomola basobola okuba nti babalwisaayo ebbanga eriwera obutaleeta bizibu nga bino. Kuba kati ono badde bakamuta naye n'agenda maaso n'abeera nga era ayagala kutandikirawo yakoma. So kyannaku naye tugenda kunoonyereza ku nsonga eno paka ku nkomero yaayo babeere nga abatwalibwa mu kkooti bavunaanibwe ng'amateeka bwe galagira. Bikuŋŋaanyiziddwa ekitongole eky'amawulire ekya Salt TV.